Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale erinnya Sonko Muhammad tukyagenda maaso ne series oba emboozi oba okujjukira eyali munywanyi waffe Lukonge Ivan abasinga obungi gumali mumanyi nga Jajja Bin. Jajja Bin yannyuka obulamu bw'ensi eno gye buvuddeko omwaka oguwedde, naye awezezza omwaka bukyanga ava mu bulamu obw'ensi eno. Tugenda mu maaso ng'eyali munyonyi kubanga tumujjukira byali bimukwatako ebirala n'ebyaliwo time we yabulira paka kutuuka kufa and so on. Kitegedde bulungi nnyo. Kale nze Sonko Muhammad nyongera okujjukiza ntukola airport pickups abo bokomawo mu Uganda twekwate tubere nga tukutambuza from the airport paka wake wamu ku mulyango. Betty's Touch at Computer Studio ku nsonga y'ebyokunyirira ojja kubanga omwekwata bulambalamba obeere nga onyirira Betty. Mbere fanaganako ng'eyo twagala okubeera nga tweyongerayo maaso ne series zaffe nga tujjukira munywanyi Lukonge Ivan abasinga obungi bali mumanyi nga Jajja Bin. Yali musanyusa, yali comedian, yali MC era twali tubeera naye nga tuwangalire naye akabanga kaali kawerako ddala. Lukonge Ivan abasinga obungi bali mumanyi nga Jajja Bin. Twasembayo okumulaba ennaku z'omwezi zaali 11 olunaku lwali lwa 3 ye January w'omwaka 2023. Era yatwala sabbiiti namba oba giyite dimansi namba nga takubikako kya mulubaale paka oluvannyuma lwe twazuula gye yali enjega gye yali era gye yafiira mu nnyumba e Kawempe nga Jajja Bin yajjira muliro gwakwata kalina e Kawempe. Twamuzuula ng'ennaku z'omwezi 18 olunaku lwali lwa 3 kitegeeza wiiki namba n'olunaku lumu bukyangabula naye nga Jajja Bin yafanga ennaku z'omwezi 12 olunaku lwali lwa 4 essaawa zaali nga 10 ez'akawungeezi okusinziira ku baneiba abaali baneiba ba kalina mwe bajjira omuliro era nga bagamba nti kalina yakwata omuliro ku ssaawa wakati w'omwenda ne 10 around that time era ne basirikira muliro. Teyafa yekka, yafiiramu n'omuwala yali ayitibwa Patricia yali akolera Saidi Zennajeeraawo era ne bafiiramu. Baali basatu mu nnyumba, Jajja Bin, Patricia n'omuwala yayitibwa Kayitesi. Kigambibwa oba kiteeberezebwa nti okuba Kayitesi ayinza okuba nga yakola ettima eryaviirako ababiri bano okkirira e Kaganga. Kale ndina Josh Jamaica wano we tuli era wano ekifo kye tulimu Jajja Bin kye kifo kye yasembamu okulabibwamu ng'ali ne munywanyi we ono ku lunaku olwali olwokusatu ennaku z'omwezi 11 era nadda ewaka obudde obwakawungeezi wa bodaboda gye yamukima n'abeera ng'ate yeeyongerayo naye eyamutwala ku ssaawa 9 ez'ekiro ku lunaku olwokusatu ekiro ekikeesa olwokuna e Kawempe gye yafunira emiteeru egyaviiramu obulamu bwe okuba ng'ate buggwawo. We yafiira yalina omuwala yali alina olubuto olw'emyezi 5 emirimu mujjukira mbuzi tojja twakola emabega naye tugeza kulaba nga tubawa biki ebyaliwo n'okujjukira munywanyi mu mbeera efanaganako ng'eyo. Gyosha obulamu bugamba obulamu tebubadde bubi balamusizaako bana nga batulaba ku mukutu gwaffe ogwa Good Talent ng'era amanya nze Josh Jamaica eyali asinga okubeera ennyo ne Jajja Bin ng'era yali kyali wange nnyo nga tulinga n'abaluganda. Jajja Bin osembayo ddi budde ki okumulaba? Olunaku lwali lwa 3 era nga lw'oyogedde wano eno kuba twali tubeera nga ffena wano mu saaluuni nga tubeerawo kati naŋŋamba kamala otambulamuko mwana kaboda ne kamukima awo ng'era ebya bulijjo ebibeera naŋŋamba akomawo saakifaako nnyo era nensigala nga ndi ku mirimu gyange neŋŋamba kale naye teyaŋŋamba nti oba ŋŋenze wano yaŋŋamba bugambye kamala otambulamuko katono n'afulumawo n'alinnya boda yali awo wabweru nemwongerayo awo nakoma okwogera naye tetwaddamu nti oba twogere ku ssimu oba ki gwe gwasemba n'omulaba awo kwolwo lwennyini lwali lwa 3. Jajja Bin abula otandika ddi gwe okususpectinga ogambe nti ono nga takyalabika yaba ki otuka okugamba nti kati ono twetaaga okuba nga tumunoonyaako? Nze natandika
okuteeberezaamu kale nga weesawo ennaku nga 3. olunaku olwasooka saakiwa nnyo obudde nga mmanyi oba yagenze kukola bino byali atambulatambula ye naye kati tuyingira ennaku awo nga 2-3 awo owa boda yamutwala mbuuza Jajja Bin yakomyewo konze okukomawo ewa bulijjo taliiwo naŋŋamba najje namutwala eyo naye neekengeramukko tumukubire ku ssimu nga nze mmanyi byakusaaga ne tubeerawo nemusindika message ku WhatsApp nga ndaba taziddamu nengula time nemukubira ngaziddamu zaali zigreetikinga zibulutikinga oba nga alaga ali off ye nga teriiko essimu nengula time nemukubira ng'essimu teziriiko zonna kuba yali alina layini zaali 2 eyalayika ne Airtel zonna nenzikubako nga teziriiko nziramu musango wa boda mugamba omusajja wamututtewa koyo omusajja namututteeyo kawempe naye namutwala kiro namugamba ye kiro nga tewaŋŋamba zaali sawa mmeka koyeza yankubira essimu naŋŋamba njala kumutwala kawempe naye najje nasooka omutwalewa emisana nemugamba nno gwe omusajja ayinza obba yakoze eki yafunye obuzibu emisana ng'agamba yasooka mutwalawo misana yaŋŋamba we namukimaawo kuba namulaba yamutwala nali mmumanyi naŋŋamba nasooka nemutwala ebweyogerere mu katale n'abaako byagulaawo nemugamba yali agula biki kyana ebintu byagulaawo yagenda mu bano abaali batunda ebyobuwangwa bwe batyo ndoza n'abako ebintu byagula teyakunyumirako byagula byanyonyola abatulaba luwo bye bataamanya time eyo olw'ensonga twalinamuko obuzibu obwajjawo abamu ku ffe ne family and so on balina bye bataamanya because lwaki kyagenda maaso n'okulaba ntukola okunoonyereza okw'enjawulo ng'ebimu tuyinza kubifulumya by that time naye waliwo obutakwatagana ebimu ne tubireka mu kubo kati so tubawe ye nga ye wa boda ye yaŋŋamba we yali amutwala yamubuuza omanyiko be batunda bino ebintu ebyekinnasikale oba ebyobuwangwa betwalisa ebyobuwangwa Jajja Bin yabuuza wa boda boda namugamba waliwo obweyogerewa mu katale namubuga namutuusawo namugamba nti weewo koye kale kangula ebyengula naye nja kukolaki nja kukubira onvuga ewa ekiro nina gyendaga anoli we yamutwala kuba baali abasaabaze 2 akuliko omuwala gwe yali atwala ekireko wa boda era n'omuwala gwatwala katono yatula ku piki ngwedde kuliko omulala kati amuvuga amutuuse bweyogere mu katale ye amulekawo ayongerayo omusaabaze we ow'ekireko naŋŋamba ye yamulekaawo ng'agula bintu kati yamukubira kiro saawa oba 9 namugamba ani akuba Bin akubira wa boda amugamba puroguramu gye nakuwadde yokolaki ey'okuntwala oli amugamba obudde nga buzibye amugamba gwe totya gye tugenda bagenda kukolaki kuwa ssente saba ssente zonna zokolaki Bin yagamba owa boda nti gye tugenda totya bajja kuwa ssente zonna zoyagala saba ssente zonna zoyagala oli yasasula eri gyamutwala yalina okusasula gyamutwala amugamba kaale ng'oli mukima waka yalina ensawo gye yali akutte oba mwalimu biki kuba teyamugamba nti bagenda kukola kyo naye yamugamba n'omukazi gwenda osisinkana naye gwe wetugenda kitwale ntokola ki tomanyi omukazi yamugamba nti oba mukwano gwange oba girlfriend wange lwaki yamugamba gwe ntwala nekitwale nti oli wa boda tokola ki tomanyi mugaye nti onsanze mu kkubo wa boda amuvuga nga batuuka mu kkubo awo kuba Bin yali anywamu agulayo awo ak'okunywa bakaali kawalagi akagula nga bagenda banywa nga bakuba ekiboozibozi nga omumanyi amutwala wa side amutwala ekawempe eyo side zeeyo nga Los Angeles waggulu eyo side ekawempe amutwala kawempe nga amutuusa ku kikomera nga Bin akuba essimu ng'oli ajja ggulawo yali mukazi mbwe yaggulawo nga mugamba wa boda wuna ndeese nga mubuuza ssente mmeka wa boda yaŋŋamba yamuwa emitwalo 2 yamugamba 2 nga Bin amugamba nja kukubira okoleki onkima enkeera naye yatuuka kiro saawa nga 9 ngwa boda avuga akola kyakomawo kuba bambi yali atera omumuvuga omutwalatwala mu bubaalabaala biki ebyo kati teyamanya nti oba agenze ku sho oba agenze wa naye yamulaba ayingirawa ekikomera n'akomawo enkeera gadi wa boda we yakomawo ko teyasooka Bin yambuuzaako gye Bin yakomyewo maze gwe wamututte koye maze ajja kukomawo nga omanyi ebya bulijjo nti omuntu akola ki atambula
awo ebbanga litandika okukola ki okutambula ng'omusajja tetumulaba nga mbeera wano nga ŋŋamba naye ono omuyaala atakuba essimu bwe yali atambula n'agenda ku buzinga eyo essimu ne ziggwako omuliro agenze gino emirimu gye gya karaoke gya comedy kuba yali alina obubaalabaala nga bamuyitaata nga abeera ne busho bungi nze ndowooza oba alina bye yagenda kati ennaku zitambula mbuuza wa booda omusajja wamutwala ku sho wamutwalawa nga ŋŋamba byagenda naye simanyi oba we yagenda baavaawo ne bakola ki ne beeyongerayo nga balinawo be bagenda osisinkana nemugamba neŋŋamba naye tulindemu ne tubeerawo awo ennaku naawe ne nkubuuzaako ne gamba omusajja nno takola ki talabika kugga oba yagenze kukola neŋŋamba ewuwe taliiyo nensooka ne ŋŋenda ewuwe ng'era taliiyo ewuwe lwennaku ziyingira awo ennyaawo ntandikawo biteekamu amaanyi netandika okusindika message mu gurupu ntandise okubira ku bannaawo bakomediani bonna nga baŋŋamba omusajja muno tetumanyi gy'ali tugamba oba alina gy'ali nga yagenda kukola eyo ennaku ne zitambula awo ne tuyingira olwokutaano ne ggamba noŋŋamba wewera wiiki nga tetunaaba mulaba nga tukola ki nga tukiteekamu amaanyi nga tumunoonya ne wayitawo ennaku mukazi oba n'akuba mukazi we yakubira nze naŋŋamba Josh Jajja Bini omulabako yali aŋŋambye okukola ki kusindikira ssente mukazi yali tabeera naye mukazi yali luddawo atokakubira gwesimu omukazi yaliwo ewaka yalekawo Bini ewaka naye nga bamanyi abakazi batambulamu kuba yali lubuto bambi n'agamba kaŋŋendeko ewaffe n'amulekawo era Bini yagenda obula nga omukazi takola ki nekyaka yagenda obula nga bali mu puroguramu ekomyawo wa omukazi ng'alina okukomawo kati omukazi yakubanga bambi naye ku ssimu nga tezikola ki nga teziriiko kwe kunkubira kuba yali amanyi nze abeera naye okumpi bwe tusula ffenna naye nga tuli ba mikwano nga tutera ogenda ffenna mu mabaala awo nankubira ne mugamba munnaye nange badde mmunoonya nga mmanyi oba yakola ki yaggamba naŋŋamba Bini nakoma kwogera naye nga ŋŋamba enda kuteerako ssente enkomewo omukazi yakugamba nti yakoma kwogera naye nga agenda muweereza transport alinya akomewo akomewo naŋŋamba naye nkuba ku ssimu ze teziriiko ate nfuna ebirooto ebiki ebibi sakitwala nga kikulu nemugamba ayogeddeko ne muzeeyi we naŋŋamba taata namukubire ne baŋŋamba nabo tebamanyi gyakola ki gyali nti yabagamba jyagendayo nga mmeka ng'omwaka guwedde abalabeko antwale nayo nemugamba kale katuddemu tukole ki tuyiiye ne tukiteekamu awo ku maayi era ne tubuuza ne bituuka olw'okumeka lwali lwakubiri ng'enkeera lwaweza wiiki olw'okusatu netugamba nno kati Bini watakomawo owa booda alina tukola ki tutwala we yamukola ki we yamuleka owa booda ngamba muno ogenda twala omusajja we wamuleka kuba bali mumutubuuza ne mukazi we tamanyi gy'ali nga ngamba sirina buzibu tugenda kukola ki tugenda twali mu gurupu awo nga tukuŋŋanyamu awo ku busente obw'amafuta olw'oluwezo kati nga nkubira ku lwokubiri olwo nga mubuuza birooto ki byoloota omukazi gwamukubira omubuuza nga mukubira nga mugamba birooto ki byoloota kuba nange nalinga wano naye nga mpulira siteredde ebyaddala obeera awo obeera kale ng'obulamu waliwo kale ekikutuma nga kigamba busegeera ng'obeera awo naye ng'obe obulamu tebuteredde nga nja ne wano okukola naye nga sibitegeera ngamba ono omusajja abuliddewo ebyaddala mukazi nemukubira nemugamba oloota birooto ki naŋŋamba naloose nga ndya ennyama nemugamba ng'olya ennyama kuye nemugamba ate ekirala kuye naloose nga Bini aŋŋamba nayogedde ne maama wange agenda kusindikira ssente agenda kumpa ssente nkusindikire okomewo ate nga maama wa Bini yakola ki yali yafa nemugamba waloose maama we nzaawo nekiteberezaamu neŋŋamba omuntu ate aloota ate omuntu yakola ki yafa ayogera atya naye essimu nga tuzikuba nga teziriiko kuba nakubanga essimu nga teziriiko nemugamba ekyo nga si kirungi naŋŋamba nemugamba olina gwe wakigambyeko omulala naŋŋamba nakigambyeko sezaala wange naye naye yaŋŋambye sikola si kirungi nemugamba naye kale enkya tugenda kukola ki tugenda kugenda
Lwakerengera nga twekuŋŋwanyamu abaaliwo n'abatuwa ku busente awo nga tufuna ppiki nga tuteekamu mafuta nga tuvuga tugenda wa twali tulina kugenda ng'obudde bukyali naye enkuba neekera nenkolaki neetonnya ne tugenda zaali ssaawa awo nga 8 awo 9 awo ne tuvuga wa boda nga tumugamba munnaye tukole ki tugende nga atuvuga paka Kawempe tutuuka eyo waggulu ku Los Angeles twambuka eyo oba oluguudo baluyita batyolo abayitayo Jinja Kalooli Jinja Kalooli twambuka tumubuuza naye ggwe eno gye mwajja ssaawa 9 koye omusajja yandeeta eno ssaawa 9 kati tutuuka tulina we twatuuka ne tugamba omanyi togenda tutuusiza ddala wa bwewamutwala tuviireko tutambule ku bigere tubenga abali ku byaffe tufuna tupaakinga awo ppiki naye nga ennyumba eringa wali mu maaso tutambula nga ffenna tumanyi omusajja tugenda kukola ki tugenda mu musango baba tugambe nti bano babadde wano naye bakoze eki beeyongeddeyo tutuuka tuba tutambula wa booda agamba enju ng'eriko omukka tumugamba ate enju ki gy'ogamba bwe yayogera ekigambo ekyo buli omu neyeewuunya neyeesikamu n'agamba nju ki gy'ogamba kuyi enju yiiri yali kalina naye nga fula ey'okubiri ng'omu omuliro gwayokya ne guyitamu wa wabweru ng'omukka gulabika ne tumugamba wamutwala awo kuyina mutwala awo naye bwe najja ekiro tekwaliko mukka ne mugamba oba walaba bubi ko yewo koffe tugendeyo ne tutambula ne tutuuka awo naye nga tosaayingira kikomera kya Bendi nga lwansonga twali babbi ate nga tulinga 5 oba twali 5 batugamba nga baneiba batubuuza mwagala ki waliwo baneiba abaali awo wabweru awo wabweru w'ekikomera nga naye tuna gwe tubadde tunoonya naye batugambye bulijjo ali wano ng'omukazi atugamba munoonya baawo mu nju ko yabo nga waliwo abaafiirawo nga buli omu enviiso kazimuba ku mutwe nga tumubuuze wa nga tugamba ani gwe munoonya tugaa tulina omuvubuka gwe tunoonya naye byali bwati ne waati yalina katinti mu mutwe kuba bini yali yatintingamu wano akagundi katinti ka golodi omukazi atugamba katulabe ku bifaananyi nga tujjayo essimu tumulaga omukazi agamba woowe yafa nga tumugamba ani eyafa koye oyo omulenzi baafiira mu nju emabegako awo oba yatugamba nnaku nga ziizo nze ne bisooka ne binzigwamu ne mugamba olimba naawe nagamba baafiira mu nju awo n'omuwala omu ye yasimattuka nga tumugamba nga amaziga gasooka gampitamu nga nsooka ntambulawo era gwe wasigala obuuza nga baafaaki nti munaye baali omu ne beeyokya omuliro gwakwata misana zaali ssaawa nga 10 ngamba ssaawa nga 10 nti ye omuliro gwakwata awo ne bajjiira mu nju poliisi eyajja nebajjamu nga basiridde kwawonawo omu era ali ku poliisi nga tumubuuza eyawonawo ali ku poliisi yaabwe nti ali Kawempe alisooka tubeera awo amagezi geesiba kuba we twajja twatutegeezezaako kyeyamaani yekka eno gye twaba kuba yali akimanya ekiriwo nga tuli ffekka nga tugamba tukoze tutya kuba twalabanga omusango gukoze eki kigezze nnyo nga kyetaagamu amaanyi oba omuntu yenna ali mu byokwerinda byonna nga tusooka tuyimirira essaawa nga nnamba nga buli omu talina kyakwogera nga buli omu yeebuuza nga tugamba tukuba amasimu tubikire abantu tulindeko abamu bagamba mulinde abamu bagamba mukube nga tugamba naye niwe tunaalinda niwe tunaakola ki buli yakola ki yafa ate bamubuuza ate twazze bitwaleseeyo eno essubi liri bali muffe nga bagamba balinda kyaffe kye tubaddamu tugamba tuggyeyo amasimu tetutandika okukuba essimu tukubira muzeeyi nga tumugamba muzeeyi omanye ekiriwo si birungi omwana yafa yajjiira mu muliro omuzeeyi agamba yagamba yajja atya we bamunyonyola nga tumugamba naye katusooke tugendewa ku poliisi tulabe ekiriwo ne tukubira kale awo abaali abangungu ne batambuza ku mawulire tukizaatulema n'ovuga ze twagenderako kugenda ku poliisi banaye nga buli omu talina nga buli omu awunze ng'agamba omuntu afa atya waakyo kuba teyalwala teyakola ki yabula bubuzi okunoonyereza omunoonyako twasanga nti yafa nga naffe tetumanyi mulambo we guli we gufaanana
nga batuuka ku poliisi nga batukwesa statement awo buli omu bamubuuza ebimukwatako ono badde omuyita otyo badde okola ki nga balaba tuli batuufu. Abasirikale bagaba munnaye bulijjo tunoonya ne bannyini mulambo tubadde tugenda guziika mulimbo nga tumanyi talina abantu abe kuba yafa wiiki nnamba. Tumugamba naffe tuzze naye tekuli wa Luganda tubadde baki ba mikwano ab'enganda tubakubidde naye ffe abasoosewo waneeno. Omusirikale atunnyonnyola nga tugamba mulimu naye mulimu awo yasigala gwe twakwata omuwala ye gyali eyo naye mba mwagala obbalagako kuki ku bifaananyi by'emirambo tusobola obbalaga naye tosobola tegeera nti yono mukwano gwammwe oba yooli naye ffe twabasobola obbateebereza nti ono omusajja oba oli mukazi kuba kwaliko omukazi eyafa n'omusajja nga tulaga ebifaananyi nga gwe yatulaga si Jajja Bbiini nga yasirira yenna naggwawo nga tosobola nategeera nti oba kuno kugulu oba guno mukono ng'olaba just kimpuntu nga kiri awo. Nennyongera obunga ne ŋŋamba musinga si nnyangu nga tumubuuza nti baafa batya nga yaggamba munnaye gwe tulina tayogera yaggamba bugambi yali eri n'akola kinaalaba omuliro kuba baali ne bajjira mu kisenge yalaba bulabi muliro teyakuba nduulu teyakola ki abantu b'ebbali be baakola ki be baatukubira amasimu ne tujjamu ng'omuliro gumaze okwaka nga tubeera awo nga bawandiika bye bawandiika nga batuwa omusirikale munnaye ng'agamba naye mugende noono omusirikale ewammwe gye mubeera akole ku gundi olwo nga omuwala yali akomyewo kwolwo olwokusatu teyalinda nti ffe tusooke tugende yakomawo ku lwokumekwa yakomawo oba lwakubiri kuba naffe twamulabirawo ng'akomyewo teyatukubira ssimu tugenda olwokusatu omunoonya ngulede waali nga tulina we tumulese bwe twakomawo n'omusirikale ekiro najja n'amukola ki naye n'amukolako statement n'amubuuza nga wonaabuuza omuntu nti mwasembayo dibeerawo omuntu yagambako ku kino nga naye bambi talina kyamanyi. Ne tubeera awo nga omusirikale we yakola statement nga ffe tumanyi bagenda kukola ki bagenda tuwa omulambo tukole ki tugende tuziike nga biwambuwa nga balina osooka omukola ki okola DNA bakebere simanya oba gundi yeekwatagana neya taata we nga ne muzeeyi yajja ng'amanyi ekiriwo kuba yajja ng'amanyi tumuziika ku olwo. Muzeeyi bwe yajja ogenda ku poliisi ne bakola ki nga balina okugenda emulago bakebere ki bajjako DNA ate nga bitwalamu obudde ebyali byakagwirawo binene express nga omujjako awo speed nga bya ssente nga tewali ssente bulungi nga tulina kulinda paka wali bakola ki banaamalira ebyabwe. Sooka tubeera awo ennaku nga ziyitamu awo nga tusigala kwekubira bukubizi masimu awo naye ng'era biri awo ebityo nga bagamba tebinaaba kudda. Sala ne kituuka ng'abantu bagamba bannaye tetuziike mukwano gwaffe tetuziike muntu waffe kitegeera nga muzeeyi awo asala ku magezi taata w'omugenzi nga yiyayiya awo ng'afuna abaamuyambako awo nga batugamba nti olunaku bwe luti tugenda tukole ki tukimeyo omulambo mu ddwaliro tuguziike guwummule kuba guluddewo kuba yafa n'amala wiikisi nga 2 nga simu nga tetunaba mumuziika weewunya omuntu eyajja omuliro naye nga tanaba ziikibwa naye nga yajja omuliro nga yena yavundavunda dda nga asigazza amagumba. Tutuuka mu ddwaliro kolo yatugamba era enkuba yali etonnya naye ne tugamba tulina okukola ki tulina okugenda lwa nsonga fe abalina okumaliriza ekintu ekyo nga fe abakola ki abanoonya oli nga toyinza kugamba mbu ate nze nkiveemu olwedde oli abadde kyaliiwo ng'oba olina okubeerawo. Era tuvuga piki yaffe nga tutuuka emulago wakubako olwo olunaku bwe twali tulina okuziika Jajja Bbiini naye ne batugamba balina okukola ki omukolako DNA abantu baali bakuŋŋwanyizaawo ku ssente ez'ekyalo nga bonagamba nti omuntu abadde ku kyalo mukuŋŋwanye ku mabugo abagenda okuziika emmotoka zibeewo ne baneeno bazisobodde naye zibayambeko mukola ki mbyokuziika nga ssente ezo twazitereka kubeera twazikuŋŋwanya ne vayisi w'ekyalo ne tuzitereka bulungi kati bamala oyitawo wiiki ey'emu endala nga ssente ezo tulina ozikwata kuba kolwo tetwaziika ku luli tuzitwale mu ddwaliro
zeyambe ku byaki ku bya keesi biki ebyo tezaali nnyingi naye nga zirina kye zisobola okukola ekitonotono nti muzeeyi twali twateesanga oba abeno tulina okugula keesi oba biki ebyo mu mulambo mwe bagutwalira tukubira muzeeyi atugamba mukole eki mujje tugenda kukola ki tugenda birabira eno nga tuvuga tugenda otutwala n'ekifaananyi twali twakola ekifaananyi ekinene nga tukitwala nga tutuukayo muzeeyi munaaye nga mukwala ekifaananyi nga mugamba muzeeyi tabanyi we yafudde afaanana bw'ati kuba yalina ekifaananyi kye twali twakola nga yali amaze ebbanga nga tamulaba nga tewali mpozi baganda be abamu abaalinga online nga basonga n'abamu bamukyalira naye nga yali aludde okugenda wa muzeeyi we nga ne muzeeyi tamanyi waafaanana emyaka egyayisukka ena nga tamanyi bwafaanana kubambu yali apulaninga kgenda mu oyo January naye ate mwe yafiira nga gyagala ogenda mulaba mutwalire ne mukamwana omuzeeyi agamba yadde afaanana bw'ati nga omanyi era omusajja nga amaziga gamuyitamu awo nga tumuwa ekifaananyi atubuuza kati sente ziruwa koffing anti sente tubadde tuzze tukole ki tulabe ekiganye wano tusasule keesi biki ebyo ng'agamba muzituwe tugenda kukola ki tugenda bimaliriza tubala sente nga tuzimuwa azibalamu awo ng'abawo omukyala agamba zeezino tope zeezo munnaye nga bagamba kaale nga batugamba katujje nga batuleka awo ku ddwaliro awo nga bakkirira bagula keesi awo balaffe tuli awo tugamba omusajja tukole ki tumutwale enkya tukole ki tumuziike nga bavaayo awo bajja ne keesi awo kati kwali kati batuuka omufulumya nga banaagamba nti emmotoka ezze egenda otwala omulambo kati nga ffe twagala okukakasa abantu nti omusajja bannaye yakola ki kuba bakkiriza nti yafa ate tuli mumujjayo tukole ki tumutwale tumuziike abanaasobola bakole ki nga omanyi ebya social media olina okukwata ka vidiyo oba ekifaananyi okukakasa abantu abataliiwo naye mwami Songa abajjayo essimu okwatayo ka vidiyo alage nga omanyi alimu olunnamawulire nga bamugamba togeza n'ojjayo togeza n'okuba ekifaananyi wadde okukwata ka vidiyo tetwagala mawulire ku mwana waffe mwamuse n'omutta omwana waffe kati mukwata biki amugamba naye mukazi gwe embeera gye tubadde nammwe kuva mu ntandikwa fe ababakubidde fe ababaddewo kati oŋŋaana otya okukwata ka vidiyo nga ne sente ezimu ze mukutte okugula keesi nzijje mu bantu bengenda okukwatira vidiyo nkole ki mbalaga obukakafu nti munnaye ekyabadde bwekiti ne bwekiti ng'olutalo lutandika nze omanyi simanyi nnyo byakuleekaana n'abantu nga nzira bbali ng'omukazi ayogera ebigambo bingi naye omunajjozika tujja bakubirayo temugeza ne mulinnyayo nga mugamba naye mukazi gwe ku bintu byonna bye tukoze ebyo byosazeewo otukola ki otusasula kuba oba yali ssengaawe ne mugamba nze akulaze n'ekifaananyi badde temanyi na mutabanyi we wakola ki bwafaanana nga muzeeyi aŋŋamba Joshi oba enkya oyagala okujja okuziika jangu oziike bineno biveemu mwebale kye mutukoledde katutwale omwana wange tukole ki tumuziike temuyombera waneeno ku keesi omwana mumulekawo mule mirembe olwedde amaze ebbanga nga si muziika ali ku nsi ate nga yafa dda amugamba muzeeyi kaale oba temusazeewo naye kyekyo ffe tugeze kye tukoze naye bamu omukozi w'omuti mukama bakole ki abawo omukisa nga mukazi ayogera ebigambo bingi nga muli babbi mwalya ssente mwalya obukadde 2 nga mubuuza naye obukadde 2 bwavaawa ko ye baabawa ssente muzireete ssente z'omwana mwazira kale ate mwagala kukola mawulire temugeza ne mulinnya nayo n'okuziiga amugamba kaale omukazi basimbula mmotoka naye ng'ebigambo bingi nga twakomawo era tetulina maanyi nga tugamba bannaye nsinga nzibu bino byonna bye tukoze tusasuddwawo etuti nga tukomawo nga tunnyonnyola ab'okukyalo nga tubagamba munnaye ekiriwo kibadde bwe kiti ate olutalo lubaddeyo nti twalya ssente nga batubuuza ssente ze twaba temwaziwaayo kope tuziwaddeyo naye bagambe twali obukadde bumeka 2 ko abamu nti obukadde 2 bwava mu kino ekyalo okuziika Jajja Bini yali alina bizinensi yonna nti oba yali alina bizinensi ey'amaanyi nti oba abantu bakungonya ssente ne bazimuwa kope munnaye tetumanyi naye bagambye nti ssente twakola ki
twazirya nga omanyi ab'oku kyalo nga bagamba kale katugende tuziike. Olwatukenkera ne tukuŋŋaanya emmotoka awo abaaliwo abayimbi kuba Bini yali emusaawo nga akola mu bbaala bungi ng'abantu bamumanyi abamu nga ab'oku kyalo nga ggwe oŋŋamba gwe kennyini oŋŋamba omanyi sijja kgenda kukola ki sijja kgenda kuziika ebigambo bye baayogedde eyo bingi nyinza nange otuuka eyo ne nkola ki ne mpulira obusungu nange ne mbaddamu naye ggwe oba osobola kola ki genda olabe ekinaabaayo. Nze ŋŋamba bwe sigende kuziika naawe togenze bajja gamba bino kyaleka baalya ssente ate oli abadde kyali wange ate mbaddewo kuva mu ntandikwa kuva we yafa paka kati ne ŋŋamba okuziika obuzikigaane nga ŋŋamba kangende ekinajja kijje. Batukeera awo nga tufuna abakyali baffe n'abantu b'oku kyalo nga tugenda nga tuvuga emmotoka tugenda. Kati waliwo takisi eyasookayo mu kuziika. Bwe baagenda nga batuuka nga baali bamanyi oba nze naawe tugiddemu eyo emmotoka nga babuuza Sonko yaluwa nga bagamba Sonko tazze. Lwaki tazze? Nga bagamba ate Joshi yaluwa nti Joshi ali mu kujja ali mu mmotoka ndala naye taliiwo. Bagamba kaale mbagambe banguwe. Kati wabaayo eyali atuuse yankubira essimu aŋŋamba bababuuza muli ludda wa nga ye amanyi oba batubuuza oba tukola ki oba twebaza nga mugamba tuli wano tujja naye nga nze ŋŋenda omutima tegugenda. Ŋŋamba naye kijja kijje kaŋŋende. Tuba tutuuka we tuti twasanga bano abasabira abafuye nga banaatera okuziika awo tufulumayo. Twali twakatuuka we tuti nga balinga abaatulinze dda nga bagamba nga banoonya abantu aba nga banoonya Sonko gwe muto omukulu nga banoonya Joshi. Buli omu abuuza Joshi yaluwa Joshi yaluwa buli omu bamagamaga. Kati omukazi eyabuuza Joshi yaluwa nali mmuwulira ne mugamba nnyabo yenze Joshi. Ne mugamba yenze obadde oŋŋamba ki? Naŋŋamba yeggwe ko nze eyinze ye kaali. Benagenda nabo ne baŋŋamba nno kati wano waliwo ekitali kituufu baagala lutalo. Muzeeyi yali ali mu kwogera ne yeebaza bonna bonna ababayambyeko mu kuziika ababeereddewo mu kufiirwa abaleese ebintu ne yeebaza buli omu abasinga obungi. Neŋŋamba nga teboogera ku Sonko. Muzeeyi n'agamba mpozzi waliwo n'omulala abadde atera obbeera ne mutabanyi wange bamuyita Joshi kajje mumulabe. Muzeeyi muzeeyi agenda kumpa buyinja nti ki nti oba mbadde ne mutabanyi we nti oba mbaddewo ne ŋŋamba abo ne baŋŋamba togenda kuba nze atali mubbi. Ŋŋamba kaŋŋende. Natuukayo naŋŋamba obadde olina kyoyagala okwogera konza nagamba bannaaye Joshi y'ono yabadde abeera ne mutabanyi wange era be baatugamba nti omwana yakola ki yafa badde bawangaala naye wakuba omu tazze Sonko naye y'ono Joshi. Nga ŋŋamba naye Joshi weebale byonna by'okoze naye waba nga olina kyewakola mu byabaddewo ku ddwaliro ng'olangamba ku bya ssente ezaabula wenenye Mukama akusonyiwe naye oba tolina kyewakola ng'oli innocent tewali buzibu. Nga muzeeyi ate bino byali mu kunneebaza. Amugamba kaali nga ntambula nvaawo anzira ebbali nga ssaawa y'okuziika etuuka nga batwala omulambo ku ntaana. Mba ntambula ŋŋenda ku ntaana ŋŋamba waye nteeke ku kyali wange ettaka naye be nali nabo twalinga bataano tutambula bamperekeddeko olwo nabo beekengedde embeera. Kumbe waliwo abannindidde ku ntaana nga baŋŋamba gwe Joshi ko nze ko bw'oba oyagala obulamu okuddayo ng'oli mulamu togeza n'osala n'ogenda ku ntaana eyo. Mugamba muzeeyi lwaki? Ne wabaawo omulala n'aŋŋamba bw'oba owulidde kye bagambye ng'oli mugezi oyagala obulamu tutawano sala okugenda wali ku ntaana. Bina nabo ne baŋŋamba tuddeyo emabega ne baŋŋamba gwe togeza n'osala n'ogenda wali eri. Neŋŋamba ate embeera ki eno nga laba buli omu antunuulidde ng'olwo buli omu yenna yena atunuulidde nze ne ŋŋamba ki ekiri wano. Kyali wange n'aŋŋamba omanyi yantuddeyo
tutuddeawo mpulira bisitole naye nga ne bakibaganye genda ku ntaana nga bataddeyo eddagala ngamba eddagala eryaki nti gwe ne Sonko wabaawo omukumu agenda ali n'abisala naye agenda fiirawo kuba twali tutuukaawo enkuba n'ebanga eyagala okutonnya munagamba saabitwala nga bikulu nga bwaliwo sayansi ali awo ntima ne guŋŋamba ddayo naye nadda mu mmotoka n'entula nga tennaba kusimbula amaziga ne gampitamu ne ŋŋamba omuntu gwe mbadde mbeera naye bwe tulya kimu ne tutambula ne tukola ki simuzise na muzika baŋŋanye omuteekako ettaka ŋŋamba nze afiiriddwa emirimu gyange ne mbeera nga sikyakola ne nteekamu obudde saateekamu ssente kuba saayina naye nateekamu obudde ne ŋŋamba ono kyali wange nina okukola ki nina omubeererawo kubanga n'abantu bamanyi tuli baluganda ŋŋamba amaziga ne gampitamu awo ne ŋŋamba naye bange ensi bwetyo weekoze eki esazewo tewali buzibu alinga womanya abantu be twagenda nabo wayaziba kuba bagamba naye ku bintu bano bye babakoledde byonna musazewo basasula wewe mutwe ne munamwe mumuganya okugenda okuziika ng'olutalo terutandika abantu nga batandika okwevuma kwesangana bigambo nga mbagamba mumanyi eno gye tuli si waffe bano bali ku kyalo ate baafiiriddwa balina obusungu bwabwe tulinye tugende ati waliwo omuwala eyo bamuyita Luusi naye nga weeno naye kati bo baali babeera eno ngera bali kyali bajjajja bbini nga naffe emikwano gyaffe naye we baatuuka eri olw'okuba baali eri kati nga baagala balage kuba bo oli we yafa okuba yafa ne bagendayo kasaba tegenda tugenda mu muzika ne babeerayo ti nga bakola emirimu gy'ewaka kati kumbe bo we baalimbwa eri ng'emboozi ekutte nga tebanyumya kuffe abagamba okyaka baabadde sente ne bakola ki ne bazirya biki bayinza nobba balina kye bamanyi nga te boonoona mannya gaffe nga tugenda otutuuka eri nga bakoze eki era bwe twali tuvayo mu takisi nga waliwo omuwala oyo Luusi ng'eyakuma nnyo omuliro ne bayomba kati ne baano be twali nabo mu takisi ne bamuddiza ne tuvaayo nga ebintu si birungi ebyaddala kuba twava n'okuzika tekunnaba kuggwa ne tukomawo ne tudda mu bulamu bwaffe munnaye naye nadda ewaka ne ndowooza ebintu bingi ne ndayira n'olayira ne ŋŋamba nze okuddamu okuteeka amaanyi mu mufu yenna okuziika njagenda nga nziike naye mbu binene okwenyigira mbusima mbunage sima mbunabaddewo ebyo byakoma so emboozi nebeera nga okuza akatambi amabega nga ali bwetyo emboozi yali bwetyo kinsobola okugamba kyali waffe naafa mu byekisiru naye nga naffe tetuli bamativu nga tomanyi kikyamutta tomanyi yafaaki segeera kuba byo ebyokunoonyereza byali bisobola okugenda mu maaso lwansonga fe abaali baguddewo omusango naye newobeera gwe nga gwe yaguddewo omusango n'otuuka eri ne bakuyisa mu ngeri gye batuyisaamu nga tosobola kukola ki kuba twali tusobola ate ne tugezaako kye tugeza wali tebaali ssente naye tomanya Katonda yali yambidde awo amateeka ne gakola naye twaggwamu amaanyi nga tosobola kuteekamu kintu maanyi nga booli nabo ate be bakkuba oba kisegeera nga be bakumalamu amaanyi ate nga bananyini musaayi ekyannuma nti namwandu yali amanyi ffe kuba yali agamba oli kyaliwo oli kuba obanga ku namwandu naye nga asinga mmanya bakyalibo singa ab'effamire era nga ffe ebirowoozo biri wano tugamba omukazi ali lubuto ife naffe tweyiya bweyiyo kisegeera akasaaluuni oli mu kasaaluuni ebyokuyimba toli wakabintu oba wakubye eyiti weeyiya bweyiya naawe onoonya kuvaayo kuba ffenna twalina kirooto oli emusindi muyimbi atugamba owaayi tukole naye anaasooka okukola ki anaasooka okubayo yayamba munne kati oli naakola ki naafa kuba yali antwala oluusi ne mu bbaala gagamba yenda kola kati nga ndimu kiri ŋŋamba ono omukazi wa kyali wange tunaabeerawo tutya mu mbeera embiwe nti interview ze twalikoze ofunaku buyambi abafamire bakoze eki famire abaziganye neŋŋamba nga tugenda kukola tutya era nga nzirawo ne neebuuza ebintu bingi nga abafamire bo bagamba tujja kukola ki tujja mwerabirira omuntu waffe naye n'otuuka n'ogamba olaba oli omwana yabeerawo emyaka egyo gyonna nga tagenda waka ng'ate bakimanyi waali namala emyaka ena Jajja bbini bana yali amaze emyaka egisukka ena nga kitaawe tamanyi bwafaanana n'abafamire kati ate ono azze obuzi
omufuta agambye nti oba kituufu olubuto lwange oba ki ngera newobeera gweddawo nokukola ki neweewuunya nogamba kati wayitawo ennaku tumaze okuzika kuba omuwala bo baasigalayo bambi nga omanyi namwandu aba enosigalayo omuwala akomawo yakomawo ndowooza bambi naye yalina obusungu oba kyensobola okugamba oba naye yakikwesa ttima kuba twali tutudde wano eno n'atuyitako ku ppiki baali batambula ne bayitawo neŋŋamba omwana nga tanyiiza ayisewo buyisi neŋŋamba noono naye kati yanyiize naye yatwefuulidde naye n'ayitawo n'agenda n'akimayo bye yakima n'akomawo n'atuyitako era ku ppiki ng'atulaba naye teyatunyega nti oba mukuliko eyo bawuwa mukazi wo mugenzi oba ekitegeera amaanyi ne gatuggwamu kuba twali tupulaaninga nugamba kati oyamba otya omuntu oba ononyeza otya omuntu obuyambi nga ye takola ki takuliiko obanga amwesibako ne tubeera awo bwe tutyo ogera omutima ne guŋŋamba naye n'omuwala kiki nemukubira ku ssimu nemugamba buzibu kiki ekyabaawo koye tewali nemugamba naye ng'olina omutima nze abadde kyali wa bbaawo ne tubeera mu kufiirwa ffenna nga nze gwali obuuza nemugamba ne twetegekera otukuba ng'olina ennamba yange n'otankubirako nekuŋŋamba nti oba temujje ne waliyo bwe kiti yaŋŋamba ekintu kimugasika naŋŋamba nze nali sibimanyi ali nange nali mu bizibu byange nemugamba bwotyo woyogere kwe nali sibimanyi nali mu bizibu byange nemugamba lisi waali ŋŋambye nti temujje ne waliyo obuzibu naŋŋamba ne kasa tebaabakuba bali tebasobola bakuba tonze kale nemugamba kati ozzaako ki kwe taata yaŋŋambye embeera eyo bagenda kundabirira kati waliwo interview zetwali twakola emabega awo ng'abantu batandise otegeera biini yaffe okitegeera kuba ne Kakalamu yali yakolayo ki interview awo nga kati ng'abantu bambi waliwo bekyakwatako ne bakola ki ne bawulira nga kibaluma ne batandika osuubizaayo ebintu ebimu kati interview ezo zitambula nga mulimu abaasuubiza agamba bannaye namwandu fe tusobola okukola ki omukolera kino eno kati nga naffe saidi yaffe biri tubiraba kituufu bagenda mumuwa ssente naye tugana namwandu tategereka tayogera naffe segera tatunyega ssente ne zijja oba zaava biriya nazaava wano waliwo interview twakola in fact twakola ne Zanel ne tukola ne Kakalamu interview Kakalamu waganda byogere Zanel ku the final channel tukola ne SB4 Salongo bawa ani ku SB4 media kati abantu ne getting interested kubanga bagenda babatuyamba bifanga bino tebinabatuukawo ebyokucyankalana yes nga tebinnaba kati Kakalamu kuliko omukyalo yali ebweru n'aweereza emitolo bajali 24 ku sente Juliana Kanyomoozi omumbejja Mama Taj oyo omuyimbi n'atuweereza emitolo gyali 4 Kakalamu ye mwennyini yasookera ddala because Kakalamu yali amanyi Jajja Bini era ku channel ya Uganda byogere Kakalamu emabegako yashootingako Jajja Bini yashootingako Kakalamu tunagitwali eyo asaidize ekyenge natulina omwana yali kubule mu gwe tukolako story Kakalamu yasooka n'omwezi gw'ennyumba oba gwali gumu mitolo batwamuga bajali mitwalo 10 bana gumu ba 10 ne around there oba gwali gumu ne wabano mulaya ate emyezi emirala 2 ne juna naye mitolo bajali ana rafule omuwala twamu mitolo gyali 7 naye waliwo obuyambi bungi obwasigala mu bantu kuba Juliana Kanyomoozi yali akiyimiriddemu n'agamba oyo omuwala ngenda muyambako emboozi ennagirabye naye ebirala ebyayimirira oyo omuwala bwe yasuulira omukisa kale abaava mu kuziika baakomawo n'amawulire amalala nga bagamba bannaayo eri tebibadde birungi ne bano abaali bagamba okuwaayo obuyambi kasita baawulira nti ate abeeri bakoze eki bataddewo embeera ne bagamba kati ate abo tukola ki nga n'abantu kukyalo beewunya bagamba n'omuwala abadde mu kifo ky'okwatagana nammwe aga tuyamba baasi kati omukisa negugenda gukola ki gufiiraawo kati ssente ezo bwe zajja nga tulina ozifuna kituufu netuzikwana tuziteeka mu ofiisi yani ya ssentebe vice yaziteeka ofiisi y'ekyalo nga tugamba naye kati ono omuwala tayogera naffe tugenda kukola tutya negamba omanyi tumuyite omuwala tukole ki tumuwe ssente naye tulina zimuwera mu kamera na mu ofiisi yaki y'ekyalo na buli muntu eyamuwadde ssente amanyi nti ssente zino zavudde wano eno tuzimubalire naye alabe ayogere na buli muntu eyakoze eki eyamuwadde ssente
aleme gamba nti oba batuwa ssente ndala ne tukola ki ne tuzirya nga bali bwe bagamba. Omuwala nga mukubira essimu nga mugamba gyebaleko emirimu ngamba kaale nga mugamba waliwo ebintu byo naye biri eno nga ngamba bintu kyoba nga mugamba munaye nti waliwo interview ze twakola emabegakaawo naye abantu baadde bakoze eki bakuwaddeyo ku buyambi kuba abamu baadde bamanyi Jajja bbiini nga ngamba buyambi ki nga mugamba batuwadde ssente zo nga ngamba zinteereko ne mugamba nedda nnyabo ssente zino baazituweeredde mu kamera oba abantu baazisindise nga bali online naye nga omuntu eno omulaga nti okoze ekyo olisiivinze ssente ze wakoze eki ze baakuwadde ate za buyambi zikuyambeko osobole okukola ki okuzaala nga ngamba katugenda kukola tutya nga ngamba nzikime ku saaluuni nga mugamba munaye ssente zino baazitaddewa ku woofiisi yewa yeerosi bwolina okukola ki ozikima nga ngamba ate nga biwambuye nga mubuuza oyagala obuyambi oba toyagala ssente ozaagala oba tozaagala nga mubuuza oli bulungi ogenda beera bulungi ebakola ki bakulabirira nga ngamba taata yangambye agenda kukola ki kundabirira kati nga njogera wala omuganda wa Beni gwe nali ntera okwogera naye omuwala yali bweru nga mugamba munaye kuba yajja alaba buli mbeera mu bantu bonna abafamire ebyaddala nja byogera bino mu kamera yali omuntu ogwa bayita Halima onansonyiwa okwogera erinnya lyo mu kamera naye ye yatusiima oba kitegeera kuba ye twayogeranga nnyo kuba ne Bini yali amugamba naye bukyali wange Joshi ne Sonko naye betukola ki betubeera nabo nangamba Joshi byonna mwebale bye mukoze eki bye mukoze nangamba nze mbimanyi naye mwebale kuba ebyadala ye yatusiima yekka ye muntu yangambako nti oba mwebale bye mukoze ne mugamba wabaddewo n'obuyambi bulala naye munnaye byabaddewo byakoze eki byabwonoonye ne mugamba naye we nayogedde ne mulamu wa kime ssente nangamba nzimusindige nangamba naye omuwala kiki nangamba akime ssente ne mugamba yogera naye akole ki azikime ndowooza ne boogeramu awo omuwala nankubira nangamba nja kujja ne mugamba jangu ku woofiisi bakole ki bakuwe ssente wayitawo ennaku ngazi zo n'alinnya yajja ne mulamu we omulenzi oweeyo yajja ne tugenda mu woofiisi ya chairman tebaaliwo kale nga tebannaba kujja omumyuka yaliwo kati omuwala bajja bambi oba batidde nga bamanyi oba naffe tugenda bakolako fujjo nga omanyi omuntu nga abulira ensonyi ye kuba yatayogera naffe nga bwe ekintu kimulumiriza abaali bamuwaga mu kufiirwa bona omanyi oyinza obbeera ng'olina abakuwaga okusaawa y'akaziwa okufiirwa balaga nti babaawo nnyo nga balaga bakyaliwo nekyatuka ekiseera n'asigala bwogwa nga bonna abaali bamugamba bali balya ssente bakola ki nga tebaliiwo nga ffe beyali beeragirako balina okukola ki okwogera nabo najja ng'oba amanyi batugenda mumuvuma muba naffe tukole ki tajjo twamukwata bulungi tumugamba naye obuzibu bwali ki mu bulungi ne twogera n'atubuulira buli kimu awo n'omulenzi yaŋŋamba nangamba nze nakulaba nga bagamba togenda ku malaalo naye nga nange mpulira obusungu nga mmanyi embeera mwakola ki mwagirimu oba mwalya ssente oba mulina bye mwakola nagamba naye mukole ki mutusonyiwe bwali busungu omulenzi bambi n'akola ki neyeetonda nagamba nze kanneetonde kubeekika bonna taata basenga baani naye mukole ki mutusonyiwe awala ne zino ssente tukoze eki tweyanziza kumbe tewali buzibu nga tukola ka interview munaye ng'omuwala ali mu kamera nga bamubalira ssente vice yennyini yazimubalira zali emitwalo oba 7 7 ng'akola bulungi ka interview ka video ng'alaga ssente akoze eki azifunye nga tumugamba naye banaabeerawo chance yonna ekoze eki era bise ssente endala tujja kukola ki tujja kugamba kuba ezo ssente oba yali alina pangisaako enju Julian yali yamuwadde afune ennyumba n'ebirabika bibereberemu kati nga embeera y'okufiirwa weggwawo balabe engeri gye bamuyambamu ebyaddala because tujjukira twali tukubye omulanga mama Fiina ng'ali interested Julian akanyomoozi ng'ali interested yakirimu n'abantu abalala bali mu diaspora abaliyo bangi era by the way olw'obusungu omwana twamuwa ssente zino nze lwe nayigimiriza obuyambi ne mbagadde batuyambako mwenna abantu betuyamba tulinga kutuyamba olw'empaka famire tekyagala n'omuwala tekyagala batulabanga ababbi so tukome wano era we twakoma interview Juliana kyemmanyi yagiraba teyaddamu communicatinga naffe buli kimu ne kiyimirira up to now
mba nsubira era ndowooza bw'obuyambi bwesembayo kufuna mu sayidi yeeno ne waffe lwa nsonga bwali tosobola. In fact mwembasa yabidde abeekyala baamanya abalaba interview ng'omuwala tumuwadde obuyambi ate baatunyingira naye mbeera gye babayisizaamu ne baagaana mutuka obbakubirayo okubattandisa ate omwana muddamu ne mumuwa ssente tesi mwali badde muzisigaza nti bagamba kyabali kati tukivuddemu. Kati omuwala we bamuwa ssente ndowooza ba n'apangisa esseeta kuba yazitwalawo nga twogera kuba nze omanze nalinga mulere naye nga mpulira ekinnumiriza ngamba mukazi wa kyali wange ayinza bbeerawo atya ng'akola ki ng'abonaabona ate nga nange siina kuba nange neeyiya bweya ne ŋŋamba tukoze tutya kati ng'essuubi liri mu bantu kumanya nti omuwala kati olubuto lutuuse we luti azaddewo ati naye ebyaddala twalemererwawo lwa nsonga yatuva mu maaso n'agenda gye yali asula eyo akyali n'abafamire n'amala n'avaayo ne yeepangisiriza ng'oluusi okkuba essimu ye oluusi teriiko ate nga n'abantu abaali basobola otuwa ku buyambi amaanyi gaabaggwamu naye gaabaggweramuwa ku byava eri naye nga tosaayamba muntu ng'ate mulimu abakiraba ng'ekibi oyamba otya omuntu ate nga mulimu abali mu kwogerera omwana n'agenda ng'obulamu abalaba nga ffe abali mu bizinensi abalaba nga ffe abakima ssente naye nga sente ze baamuwanga nga tuzimuweera mu kamera era tewali yali akuwadde n'ekya wadde n'ekikumi nti oba ziizino nsonga twali tumanyi ssente zaaki za mukazi namwandu ate alina omwana ali mu lubuto kati omuwala munaye yatuuka essala ndowooza ne Kampala neekola ki negaana gye yali abeera because in fact yali muto mu bulowoozo twamu emitwalo 72 yamanyi nyingi nnyo yinza obutaggwaawo nezituuka neziggwawo wali memba nasembayo ngo ngamba omuwala in fact nedda nze mwenyini yampeereza mu message angamba Sonko kati nammwe mwandekerera mwanvaamu simanyi we napangisa ennyumba yali amaze emyezi oba gyalinga ebiri agenda myezi 3 taata ali ampaddeko emmere omulundi gumu gwokka ate tekuli nanva ndi eno embeera n'emukuba omuwala n'ava emukono n'addayo ewaabwe e Masaka but bife mabega twamugambanga deewammwe ono avudde aba amaze emyaka nga tadda waabwe waliyo ebizibu byayo naye ng'omuwala naye takola kitegeera n'atadda waabwe kati waabwe yaddayo ate nga gwereddemu ddala ate era naye era embeera neekaluba era n'atera n'okuzaala ndowooza wanasembayo muliza nga ngamba Sonko ngenda kusaana ena busookisi bwokka sina wadde akaleesu sina wadde akaki ng'ekituufu omutima gunnuma eri omuwala oyo naye nga sinange gye nnyamba muwala nga abafamire balabanga Sonko natta mutabani waabwe balabalayika obanga ki kati nga nina kusiibalo era saddanga message ya muwala n'egyo n'ate mu tayimu y'emu twayambako abantu abawera bannakafu ne tufuna obukadde bwa ssente ne tufuna obakolera zi bizinensi paka kubalongoosa simanyi biki naye nga tuyina owakyali waffe nga tetumusobola muyamba n'oyo omuwala sister wa Bini byasingako message n'angamba Josh ndaba ebintu Sonko byakola ki byayamba abantu kuba yalaba story ya Nakafu n'angamba ambiraba abantu nga bakola ki nga baweereza ssente n'angamba naye ewaffe tekikyasoboka lwa nsonga baakola ki baakyonona ne mugamba munnaye byebya ye ne Sonko naye muntu byakola ki naye yakola ki yanyiigamukko kati munnaye okuyamba ow'omunju gw'olaba kati ow'omunju agaanye kati ali ku baabweru kuba bannakafu baafunanga ssente n'angamba munnaye kati byo ne mugamba naye omuwala omumakubuyambi mugamba nga nayogedde naye n'angamba embeera si nnungi ngamba omuwala muwaayo ku ssente nesimanyi ngeri munaye gyazikozesa nale yaŋŋamba agendako ewaabwe nemugamba genda nja kukuwanga obuyambi ndowooza n'agenda ate we yaŋŋamba kuba nange badde ndudde okwogera naye kuba omuwala nze nkuba ku ssimu ye nga tekola ki odamukono ogikubako obeera omutima ne gukuluma n'ogamba omwana wakyaliwa nakoma kwogera naye kuba we yazaala yankubira essimu n'angamba Joshi nzadde nemugamba ye ozadde mwana ki n'angamba muwala nemugamba kale tujja kuddamu tukole ki twogere olina okuddamu okuba ku ssimu ye nga teriiko naddamu n'ansindikira ebifaananyi n'angamba ebifaananyi biibyo naye tokola ki tobigaba abeera nabyo nemugamba ate tewali buzibu kwefaananyi nkyabirina nobbiina yabikoleza ku WhatsApp kati okuba yansindikira ebifaananyi n'angamba naye njakomawo okukola nemugamba wakazaala wiiki emu naye agala vayo muki yazaala mpazi mu kyalo Masaka
nagamba nebeera nagamba abaana enda balekayo nkole namugamba wiikeemu omuntu okomawo ogenda kukola mulimu ki yazaala bulungi tebamulongo yazaala bulungi namugamba wiikeemu ogenda kukola mulimu ki gwe nakawere nga n'omwana muto nagamba embeera si nnungi namugamba tukoze tuya nawe najja negamba nogamba kyetaaga netukola ki oba netugendayo kuko kati nga ate obuzibu bwessimu ye tekola ki tebeerako naddamu nemusindikira mu meseji nagamba embeera mbi ebeddala nga nange gwagamba embeera mbi nga nange wange nki wala yakugamba mukazi wa Jajja nagamba embeera mbi namugamba tugenda nagamba njagala nagamba ndi musala amagezi nkole ki nkomawo e Kampala omwana enda mulekera maama ng'olwo omwana kyakabezeza nga wiiki 3 namugamba ye omwana ali ata koleji ali nemugamba ate famire era namugamba muzeeyi akuwaku buyambi taata wa Bini nagamba Joshi namugamba kiki koye mwana ebintu si birungi esalanga bya muzeeyi namugamba atakuwa buyambi koye baludde yangamba ogambe baludde nali awo nga ntudde negamba leero luno omuntu akuzaada era nejja negamba omuwala oba nawe yakusindikirako mu meseji yampeerezanga mu meseji naye nga siziddamu nagamba tekyaliyo bantu baagala kumpa ku buyambi yali yakubuuza kyokka nuli yatwewalanga nemugaba abantu baali baddewo nemuna ebyayononeka kati betulinange gyetukola ki gyetukomyawo mu mawulire kati nga mpulani nga tuyiye tukole ki tumuleete oba tulaga abantu nti munaayo omukyala yakola ki yazaala bulungi omwana wuuno naddamu okuba ku ssimu nga teriiko oba yali alina layini 2 zonna paka kati teziriiko kati essimu nebwokusimu omwana teriiko nozikubako essaawa zino teziriiko anti awo nagamba omuwala wabanga akyali ku WhatsApp ng'akubira ebifaananyi n'akuweereza n'okugamba Josh embeera si nnungi ndi bubi naye ng'akuweereza bifaananyi ku WhatsApp eyiye nga updatinga ne status egy'okubako right now nga updatinga teriko nga omuwala waba akya updatinga status za WhatsApp embeera tennamukuba kuba ffe tukozeeko abatugoberera mulaba ebintu bino tukozeeko ku bantu ku stories ez'enjawulo omuntu nga talina wadde simu nga ne layini tagirina ng'ekyobugagga kyayinza obba nga kyalina ayinza okuba ndaga muntu ate nga naye ayinza obba ndaga muntu eri kugombolola transport agikimayo yabula oba okitegedde kati so abantu balina embeera gye bayitamu ey'enjawulo kati so oyo omuwala waaba nga takyalina smartphone because singa dalina smartphone singa yakunoonya dda online oyeda ku Facebook oba wa nakuleza ka message olwana akampeereza singa dalina wajja akasimu okukuba ng'enamba gye naye badde yakuba dda akasimu nola atalina kati ayinza okuba kuba mu bantu beeno kale yali akimanyi kuba Bini yali kyali wange nnyo era mu bantu beeno alabika asinga kukubira yali asinga kubira banga kibukyanga osembayo muwuliza ekyomala kati kyaleka omwana ali myezi oba ng'emeka ebbanga liisa ogiringa myezi 4 oba 5 ekyanga osembayo muwuliza naye nze ntwala obudde nenkuba ku ssimu nga teriiko lwaki otuuka time n'okuba ku ssimu y'omuwala lwa nsonga omanyi obeera n'omuntu Bini yali kyali bange nga tulinga baluganda ye kati nga musobbeera awo nga omubeera nga muntu muli ba mikwano kuba ebyaddala nze nkubuulira nali sibirangako nakyali bange nga Bini nti oba omuntu n'afa nga ate mukola ki badde mubeera bonna kati gwe kankuwa example ya radio ne Wizo bwoza Wizo ayita mu mbeera ki kyemmanyi naye alina obudde we butuuka n'atuula ku buliri oba mu kasonda agamba naye gundi yali badde oba senga waali senga kino kiri bwe kiti oba najjukira obulamu bwe baakola ki baayitamu kati gwe balamu ng'oli kyali waafudde mwina mubadde mulina ebigendererwa byammwe byakukola ssente kufuuka baakabi afudde alese omukazi ali lubuto omukazi oyo gwe gwamanyi nga kyaliwo oli gwe mubadde mubeera naye nnyo era naye abamu n'agamba naye none yali kyali wa bba wange takoze eki tannyambye takoze kino naye nga ate naawe gwatunuulidde okola ki nawe weetaaga buyambi gwasaba obuyambi weetaaga buyambi naye nga oli talina kyakukola kibanga obeera ewaka ng'oli musajja n'oba oli mulwadde naye nga olina famire tojja gamba mwana nti ndi mulwadde sirina ssente oba olina okukola ki oba olina okuyiiya kati ze mbeera awo nekinnuma ne ŋŋamba naye ate senga abadde kumpi oba twaliyiriza kino eno
oba ne tugezaako okuzza abantu ne tubagamba oba omwana wuuno oba bannaye kino kino kuba ddala sijja kugamba nti ali bulungi wadde simanyi kyaliko ssaawa zino naye suubira kugamba nti ali bulungi aye naye kenyini nzaba mbeeraawo nzijukira bbiini nenkaaba oluusi n'obeeraawo n'omuloota nze nkubuulira kati nze obeeraawo nendoota bbiini nemulaba olwo namuloota ngamba naye lwaki olina empisa embi nemugamba empisa mbi ezaaki nengamba weetereeze nemugamba kiki nemugamba nvaako genda omwe bagamba omuntu nga afudde tosobola kukola ki tolina mwemanyiiza nnyo lwensonga batakyali munno ne wabeera muzaddewo oba olina mugobera naye kati waliwo omuntu okukuloosa nga alinga kale akola ki wabbini yaloosanga abantu bangi bajjanga ne baŋŋamba naloose bbiini nga ŋŋamba waati naloose bbiini ng'ali waati nebagamba ki kati gwe gamba gweomuntu n'owobeera gwe naye obaamu kali nti kati omwana ali ku ki omwana oyo agenda tutuuka ekiseera ng'alina okusoma siganye maama we muto alina effumbiro oba yafuna dde omusajja oba ali ku ki kati simanyi tomanyi famire ki kyeriko bwekisegeera kati nga gwe omuntu yali omuntu kuba kati kituufu kati gweosobba nga wava ewamu noba ng'olina omuntu gw'obeera naye kituufu oli aba maama wo nga yabeera naawe oba taatawo naye nga tamanyi mu bulamu obw'ekikulu obeerawo otya obeera naani kati bwe bw'obuzibu kati kitwale nti bbiini twali tubeera naye kumbi oba osobola obeerawo nogamba omukazi omu yali yava mu kyalo n'afuna famire endala obeera bagamba ova mu kyalo n'ojja e Kampala bantu b'obeera nabo yebaki yeba famire kati bwekyo bwe kiri obeerawo nogamba singa mbadde nsobola okukola kino eno omukazi yali badde bwati ne bwati oba okisegeera kati nawe obeerawo nga weeyabweyo oluusi okoze oluusi tokoze nga nawe n'obuvunanyizibwa bwo nga ggwe omuntu ate nga toyina kati obadde ogamba otya nze badde nteesa okuba kati obuzibu obwo tetulina connection nti oba osobola omukubira wano eno naye omuwala ye singa kyali badde kisoboka yalizeeko n'atubuulira embeera gyakola ki embeera mwayita era Emily oba oli eyo ng'osobola aba vidiyo eno so okuddamu n'onoonya enamba yange tesobola mobula yo tesobola mobula enamba zange giri ku social media n'oba tolina simu tosaasaba muntu nti kankubeko pozi nga naye yanyiiga n'ava ku bantu mwena osobola otuuka ayinza oba yamala n'anyiiga naye amanyi nti yasooka otunyiiza bonna ne famire ya bbaawe abantu n'ogamba kati kambeera okulwange era mbaamu abantu abalina omutima ogulumirirwa abamu era banyiiga naye kyemmanyi bw'omukwata n'omuzza mu kamera ng'embeera si nnungi ng'abantu bali bamanyi Jajja bbiini ebyaddala era mbaamu agamba katumuweeyo kano katumukolereyo kino eno kisoboka tukoze ku mboozi z'abantu bangi wano n'okola esookeyo ku eryokusatu n'afuna kati n'omwana gwe tugenda otwala ku ssomero olwo omwana agenda ku ssomero oli yasinzidde German n'amuteekamu ssente mitwalo akasuka akakadde admission school fees and so nsomero lya mutwala mu hajjati kuluso mazali kusomera ntuyamba n'atukwatirako obulamu butambula nankabirwa wali awo yazaala okuva mu kumulongoosa kugenda mu ddwaliro kumira ddagala ngoyeza mwana and so on eno YouTube ya Good Talent nakafu banji abantu babadde tulina abaana tuweerereyo mu byalo betutamanyi nakumaye betwasanga obusanzi okitegeera naye abantu bajja ne byoyinoona ebintu tosobola tegeera nti bakati afuna obuyambi mu famire kyoba ali tosobola tegeera mbeera gyali mu lwansonga essimu teziriiko takuba omukubira teriiko kati ogenda mumanya otya nti ali bulungi oba ali bubi segeera kuba nze nakoma kwogera naye nga ŋŋamba ayagala mulimu naye nga ayagala omulimu nakawere wabiika ejja nga ŋŋamba ayagala kukomawo okukola bwa ye nga ye muwala akyalina amaanyi agakola ki naye ebbanga lyaŋŋambiramu nga ndaba akyali n'omwana nga takyali muto naye kati essaawa zino kyemmanyi omwana akuzeemu naye kuba mulekayo aba asobola mwana ezo bali myezi nga 7-8 kuba remember teyasooka owange okuzaalibwa kweri omwana ayinza obba ali myezi nga 7 aba asobola omuleka n'akola oba n'akola naye naye kati obuzibu tuba tugenda mujjawa Nesha ne Kampala nzibu banji baagala oyingira Kampala n'agamba ngenze ntuukiddewa otulo neebaseewa ekyokulya nkijjewa at least week ngemu then ntambule ku zi wooteri noonye emmere oba nonde ebicupa mulimu n'abantu nga tayagala kalubiriza muntu
Jajja alaba okujja gambe nti banja abeerako wuwo ng'alaba akoze eki akunyigiriza n'abantu mwebali naye nga teyalisobodde ofuna obusobozi senga omuntu omanya embeera gyakola ki ebyobusungu bibaawo gyoba ffenna twaliwo ne tunyiiga ne tukola ki ebyaliwo ne mutuuka ne mukola ki ate wabaawo n'omwana abatalina musango nemugwa naye kati wabaawo oli omwana Jajja Beni gwe tukola ki gwe tulina kuba oli tagenda kudda tasobola kudda naye kyemmanyi n'omugenzi aba gyali ng'alaba omwana obulamu butambula aba mugumu agamba kasita omwana wange akola ki gyali obulamu bukola ki butambula bayo omukazi ajja afuna omusajja omulala akola ki nafumbirwe tabeere no nga lwe yamweyambisa dda nga opportunity y'okuba nti mwavu nga yafuna bufunyi lubuto olulala ate ye problem ate kubanga ntera okubeera n'abaana bakadamba bakwano bange nnyo abaana bakolera mu biyumba kibakoneramu naye baŋŋamba nga Sonko newali ekiddukiro embeera kasiteegana mu Uganda era programu eno wenaakolebwa ne bamulabako singa bana abamu ne bajja gamba kimu tumufunire passport ate nga nakyo kiba kisoboka embeera bano Uganda ng'egaanye kinaba gyali kuba zenyizo ligirabanga shortcut ennyangu singa abanga ayagadde nga n'emyaka giyinza omusobozesa kuba kati wazaala abalabika ng'omuntu omukulu asingako nga wali kali nti kali ka bebe omuntu newazaala amala naddawo omukazi wazaala amala naddawo omubiri ne guddawo bulungi so ndaba nga yinza okubeera shortcut eyinza okubeera ennyangu omugambe nti owaye nti ye bwe kaba kakadde katukanoonye tonaanabakoyambe n'ogenda n'okola bulungi bw'onaatuuka eri nti ye osobola tukkaze ntukayambe ngaffe oba ngaffe abayimbi oba just oba nga management twali tusobola okugamba nti tuba tukola amalaalo oba buli mwaka tujjukire nga kyaliwo ffe kuba bajjukira abantu bwogwo ekyo nali ngenda kukikola segeera tetumanya amalaalo galimbe ekyo nali ngenda kukikola bwogwo kyo nali ngenda kukikola kati kuffe teri asobola sala n'agenda eri nga batujjayo naki na bigambo oba nambooko naawe otya n'ogamba ekirala bali tebaamanya oli yafa bakozesa ensobi ekituufu famire bagikozesa ensobi abagiwa ebigambo ate nayo neeraga obunafu mu mutima ne bagendera ku bigambo n'obukopi nabyo ng'okitadde wamu nti weyabayi batunulira ssente entono ne basinga obulamu bw'omuntu omuvubuka afudde yali mu myaka meka nga 25 yali ndoza nga 24 myaka gya oba aba ali mu 25 mugiba myaka gya 23 24 yali comedian atali w'amaanyi mu Uganda nga Mariachi Bosegera wabula comedian ayagala okufuuka ki ow'amaanyi manya yafa alwana kuba wakabi kuba ne mu comedy store yatuukayo n'agenda abantu bali batandise omutegeera era ekyannuma nnyo nti ye kyeyali alwana gasenga ntuuka ku comedy store mba nkoze eki bannawe ndaga nga ndaba waliwo olugendo nga ffe tugamba kyali waffe kasita akola ki kasita atuuka tomanya akomawo naye munaye yagendayo emirundi gye nga giijjo ebyakatonda nga woobimanyi ate okumanya nga abafamily ekyannuma kati bamuwangi simanyi ba puroguramu bagiraba abantu abo baali kati kankubuulireko abantu abo naye teri wadde yagamba nti oba kirwa nsonga ebintu byabulirawo kati kwegamba omukisa gwafiirawo weguto naye nga yali alina abantu abamanyi abakola ki abantu abo nabawa information era baali bagimanyi infact n'abamu ku babosses ba directors mu comedy store abankubira ku simu ne twogera naye nga tebakkiriza nti ono yafa paka nakati yuzi wano bano batumbe tunabasenga kwa live ne mbagamba munnammwe nno nga yafa oli yanvuma buvumi nangamba twaliza muli oli yali akola obulusi ne Jajja Beni nga bayamanyi era beesanga mu mabaala ne bakola bukomedi era ne kugundi oba nayo waliwo twali ku protesting era tulina bonna abantu abamu comedy store abasinga obungi bonna bamanyi Jajja Beni naddala ab'amaanyi kyensobola bagamba naye tebasobola funa chance kutegeera nti Jajja Beni yakola ki anti kati kye twali tulina okukola ekyamawulire tubakakase nti omuntu yafa ekyo kimu kamera baazigaana ku mulambo oba mu kufiira ekyokubiri oba nga baali baagala kasente baakola ensobi on that day nze nali nsuubira okuŋŋanya sente zitakansiwa miliyoni ekitone ennyo kale zaali 2 nali nsuubira okuŋŋanya miliyoni 5 nga amabugo nga bampadde muzindaalo nga baba bloggers nga weebali nga ne live zikweziri kuba twalina wano ediga nga alina okukola live baesi before yalina okujja okuziika kalama yalina okujja okuziika zanera yalina okujja okuziika waliwo basi yali eva mu kibuga
eyaba comedy store nga balina okujja kati nga tulina okubajja mu sente zitakansiwa miliyoni zinga mmeka nga 5 zitandike ku Namondo muyamba naye kati abantu baagala balwanira obutono kuba bali bagamba tetwagala kamera tetwagala bannamawulire mutuleke tweziikira omwana waffe bamuziika naggwerayo mutaka ne waliwo abantu bangi abaali baagala okugenda okuziika oba okuwaayo ku buyambi naye kasabaawulira embeera eyaliwo awo egamba ne batta omukisa gwa nnamwandu n'ogw'omwana ali mu lubudo bwesegeera kati wano nabanga just okunoonya chance ey'okubiri omanyi bagamba omuntu oba n'emikisa bwesegeera ofuna ogusooka n'ogwokubiri tomanya katonda aba ayambye omuntu asobola ofuna omukisa ogwokubiri kyemanya abafamire bayinza obba bawulizaako oba bayinza obba balina abalabe bamanyi abafamire eyo ly'omuwala nga basobola communicatinga nabo ekyo nze nja kirikira gwe side eyo ne Halima oba omubuuzaako kyemanyiza communicatinga n'abafamire yaabwe ne bacommunicatinga ne bali basobola ne balaba omuwala oyo waabeera ali Masaka wayinza obba ewala nesinga tuba nga tusibyero ne tugamba tufune amafuta ga mitwalo nga 15 tusobola okulumba ayo mu buddu Ssaabasajja Kabaka eri ebuddu mu Masaka tusobola kwogera naye oyogerako naye namba ya muntu n'okulaba kuba omwana ze simulabanga n'okufuna endowooza ye nga ye munnaye kuba musobbeera eno nga era mu mirimu byamume nga naye alina ndowooza naye kati kyemmanyi essaawa ze endowooza gy'alina yakulaakulana nze bayagala mukwatako mukono addemu afuna ebyokukola endowooza gy'alina ya buyambi kuba biri byonna byaggwa kyomanyi abaali bamuwaga wonna mu kufiirwa buli omu ali bibye wano omuntu ova ne mumuziika ne mukomawo buli omu nadda mu bibye buli omu n'atambuza obulamu buli gwogenda okubira agenda kugamba siina buli omu alina famire kati buli omu aba agamba gy'omala abantu basooka kweyagaliza kale bingi ebyayononeka mu time sijja kulima ze nali nsibye llo kuba nange nalina owange ng'ali lubuto nonga olwa Emily lukuluko ku luno nga ngamba at least kuba natuuka n'obbagamba abasobola omwana amuzaala amumpe kuli abakazi bamanyi okuyonsa abaana ababiri owaka n'amuyonsa twongerezaako n'ebiralo lwano ne butambula bingi nebyonooneka okay series ezaffe tugenzako okugenda maaso nga tujjukira Jajja Bean guweza omwaka mulamba abukyanga anyuka obulamu bw'ensi eno Jajja Bean yayokebwa omuliro ennyumba apartment bitundu awo ebyekawempe kyalo bakiyita Jinja Kaloole ennaku z'omwezi zaali 10 nammeka ennaku z'omwezi zaali 12 Jajja Bean saawa zaalinga 7-8 ez'emisana awo yajjira mu nnyumba naye twagenda okumanya nti ono zembuyaga ezikaze engoye ng'ennaku z'omwezi 18 January w'omwaka ogwa 2023 kitegeeza nti Jajja Bean awezezza omwaka mulamba tugenda maaso n'okulaba nga tujjukira omugenzi Jajja Bean biki ebyali mu bulamu bwe n'ebirala yali comedian yali MC yali omuntu yali alwana okukeera ku makya ng'eggwanga limumanyi yayagalanga nnyo emmotoka ekika kya Nuuwa Alfred emmotoka za Alfred zaali zaakafuluma yayaganya kapiki katukutuku obutukutuku obwo yali abwagala nnyo busukuta obwo ngagamba singa mbanga akikubye mutandikira ku sukuta tunda bayongera n'akiteekamu ensimbi nga nfuna Alfred so yafa nga yagala emmotoka eya Alfred ng'e Dr. Sefuko gye mulaba avuga oba okitegedde naye oba ne plan zo ne Katonda aba ne plan ezize Jajja Bean oyo yafiira yaliko omuwala eyali ayina olubuto olw'emyezi 5 so kati omwana yazaalibwa tetulabanga ku mwana twafunamu ku misunderstandings with the family naye so obutuuka ne buggwawo ne mutula ne mugamba kati mmwe mwesobezza bali bakulumiriza kino naawe ogamba ekyo saakikola yes Katonda yabeera amanyi ekyekibeera ekituufu ekiba makatikati awo ne wabaawo omwana batalina buzibu kuba banyumwangamba nga sonka omusigali ku mwana omwana atalina buzibu and so on naye nga tugamba omwana kutulina badde tuyamba mama w'omwana naye bamaze dde omusuubula obwongo atuwoleza mu birala okay ng'omukulu bw'agambye mulanga musobola obbanga aliwo ayinza okumutuusaako akatambi n'amulaba then akwate ku ssimu akube you never know osanga wayinza obbaawo omuntu omulala ayinza okulaba emboozi eno nga girabako emabega ekyaddala people we are so disappointed. Look at a lady like Juliana Kanyombozi omumbejja oyo. Juliana Kanyombozi teerabisa mu mawulire tojja mulaba mu bintu ntusema biki for Juliana Kanyombozi to come out n'agamba oyo omuwala ndabye story in fact natanalaba na ku muwala naye nga nze nzanyumye emboozi it was Uganda byogere kyano yakakala munagamba omwala onyizo omuyirawo omubiri obulamu bwe waddoli yafudde ne tumukansolinga nateera obwongo obulamu ne butambula. Let's take an example nga jonna kutekifaananyi oba story gyetuba tukoze n'agipostinga n'agamba we need help of this girl child kye kiyinza okubaawo olowooza
tewinza sigala bwe munankubadde kiri kiba kizze n'ekiba kizze sigwe yakireeta Katonda yaba yakireeta kitegedde bulungi nnyo kati so tetumanyi omwana ow'obuwala yazaalibwa ali mu mbeera ki naye nga ye munywanyi waffe mwaka mulamba nga ali mu ttaka bitundu by'e Namaliiri awo yaziikibwa kitegedde bulungi nnyo tugenda kuba nga twongera okukomawo n'emboozi we going to celebrate for a full week nga buli budde obwakawungeezi obw'ekiro tugenda banga tubateerayo emboozi comedy Jajja Bini banne be yakolanga naye obuvuyo obwaliwo yafa atya yattibwa atya tukoze awo ne mu covid awo nabbanja nimba twalikola ne Jajja Bini mu covid awo so yalinamu eddoboozi nga backinga producer Black Zo, I remember very well. So paka bwe tujja okukomekereza series zaffe emboozi zaffe zino nga tulaga nti omusango ali gutambula gwali ku police e Kawempe police division eyo omuwala abamusindika mu court ali suspect because mu nyumba bali mbasatu mu apartment Jajja Bini ne Patricia ne bajira mu kisenge nenga loka itese yali atudde mu diro nga bajiridde mu kisenge se bawulidde like just like that bingi ebyaliwo wakati awo kaishi Patricia bagezaako kumutta twice ogwasooka mbu okuva mu bantu abali batwa information yampangira muvubuka amutuge n'asimatuka then ogwalinga omulundi ogwokubiri namuteera obwonge ombu namuteera obwenge mu byokunywa bali autu n'asemanyonyo n'asimatuka ogwokusatu n'afa ne Jajja Bini bingi ebibuuzo ebyali makatikati awo we are still investigating together with the police n'okubawa information nabanga ebatwa tulabe kye kigenda maaso Jajja Bini was he hired to kill Patricia ne bigaana ne babocheza mu nyumba Jajja Bini afuna misunderstandings n'abawala bana ababiri ya picho ono n'agenda ya picho enoli ne babakwatirayo ne bamwocha but kyetwasembayo okufuna kyo kyali kiraga nti Jajja Bini n'omuwala Kaitesi ebifanyi bwe byafuluma alandiro gye bali babeera yamulabako oko ewaka ku lunaku lwa Christmas era bafunamu ko misunderstandings ewaka omwala n'afuluma kusaawa mukaaga n'agenda so twasigala mu bbanga nga tufunye obutakkaanya ne family ntugamba kati tufaaki ne tubivaamu naye nga ate twali tusembedde okuba nga tusobola okumanya amazima wadde oli yafa natisiti okufuna justice tumanye ti muntu waffe yafa naye amateeka agakoze gabonerezza oyo ekituufu bankubira essimu ogenda attending court nga Patricia no sorry kati yes test yagambibwa nti yeyo kyabana ababiri nga bamututte mu maaso g'omulamuzi saasobola lwaki nalina obusungu ate nga family nayo nga teyasobola kubaayo kati tumanyi whether omuwala yateebwa oba omuwala akyali ku remand byonna omukutu gu talent bona bangonyongedde okutunulira emboozi zino ojja kubanga omanya ki wa wetwakoma and so on namwandu waba naasobodde okuvaayo kwogerako naffe ajja vaayo you never know sanga tuyinza okufuna omuntu netugamba okay tumusalire magezi agenda ku beach eyo yetaga business wano Uganda adde wabwe Masaka alime afunye capital akadde kambu 235 and so on yo omwana ayinza kubanga ali atya because mommy you have to fight for your kid nze Sonko Muhammad Mara Angel ku kamera nyongero bajukiza ntukola airport pickups bokoma mu Uganda tambula naffe ojabba otuyambeko okufuna efuta eriko lembozi zifanagana konga zino Betty's Touch and Beauty Studio basange baloba ku nsonga y'okunyirira Betty akola makeup umulembe apangisa gomasezo ku mikolo atimba ku mukolo styling enviri and so on ojja kubanga wekata Betty tuyinza obutasuka olunako olwaleero ne tulinde mu kitundu kyaffe ekya ayina kugambayo kasembayo final remarks just sina kyembagamba naye ebinaba bizzeko mu maaso awo tujja kukola tujja bba tubireeta we n'aba nsobodde omufuna era nja kukomawo mbagambe okay atakumena mpeera abankumire katusinkane mu kitundu kyaffe ekirala nga tujjukira omugenzi Jajja Bini bw'ati bwe yali afaanana mu bifaananyi Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.